السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumwebaza nnyini buyinza atusobosezza okuyimirizaawo salatu al asiri nga tugiyimirizaawo mu kibinja. Tegabeera magezi mwattu waliwo beeyiseeko, abamu bali ku haramaini ebbiri ey'e Madiina ne Makka. Tafaayo gwe Katonda okuwa n'obeera ng'oyimirizaawo esswala kyebaze. Tekifunwa akiwa oyo gw'aba ayagadde. Waliwo b'oyitako nga bali kumpi n'omuzikiti tebabifaako, naye ng'ate ekiseera kijja kutuuka baagala okusaalirwa, baagala bafudde abantu baabwe babasaalire, naye bwe mwagala okusaalira tasaala. Tokakaatikanga kuswala ku muntu atasaala. N'olwekyo tukyebaza omutonzi. Bw'obanga omaze okusaala otuulangako wano n'oleetako ku istighfar, n'oleetako ku tasbih. Eno ensi tetugenda kugimalayo ne bwe baba bakutenda, ate ebizibu togenda kubimalayo, wabisangawo ogenda birekawo. Singa twali bakubimalayo bano abakafuga emyaka 4 byandibadde biweddeyo. Tebabimalangayo. Sente bazirina, emmundu bazirina, abajaasi babalina, biganye. Bye babagamba luli nga bakuba campaign kati byabaggwako. Era baagala omukulembeze alonderwa mu Parliament kuba bye babagamba byabaggwako dda. Kakati gwe ogamba omaleyo ebibyo, omale okusaala otambule ogende nga naye astaghfirullah togirina. Nga tulabye obutamanya ate nga kibi. Nabbi Nuuhu yagambanga abantu be, wulira bwe yabagamba wa ya qawmi istaghfiru rabbakum, abanga abantu b'ekibiina kyange mwegayirire Allah ow'ekitiibwa, innahu kaana ghaffara, Allah musonyiyi. Naye yabagamba okweta istighfar, wulira bye yabagamba yursili samaa alaykum midrara, agenda kubatonnyeseza enkuba ey'omuddiringanwa. Wayumudidikum bi amwali wa banin, abawo omudidi gw'ensimbi. Lafuzi yakozesa, abantu batera nnyo okukozesa omudidi. Katonda yawa omusajja oyo omudidi gw'ensimbi, temubawulirayo. Wayumudidikum bi amwali wa banin, abawo omudidi gw'ensimbi, abawe n'abaana. Waliwo agenda mu kibuga okunoonya endagala, bonna gole batwala yaki. Naye Nuuhu abagamba muleete istighfar, naye bagamba tebasaala. Wayumudidikum bi amwali wa banin, abawa omudidi gw'ensimbi, abawe n'abaana. Wayaj'al lakum jannati wayaj'al lakum anhar, agenda kubateerawo amalimiro, era mu malimiro ateekemu emigga. Omuntu ava wano ng'aga nti anoonya ssente, kale obireka wano. Nuuhu bagamba tebasaala, naye gwe osaala. Zino eswala z'osaala tusaala z'abannabbi. Zino eswala ezo ze zitufuula khayira umma, ekibiina ekisinga. Zino eswala era zino eswala ze zigenda okutulaga Nabbi Muhammad. Zino eswala naye bali baali tebasaala, naye Katonda abagambye agenda kubawa ssente n'abaana, naye n'ogaana okuleeta ku istighfar. Kayino waliwo asaalidde ku dduuka owaayo, ejjama eyimiddewo, bukasitoma wange bibino ebiseera byajjiramu, andeetera ku ssente. Ye bwe ngisaalira wano tetuuka, naga kansaalireko wano mu dduuka. N'asaalira mu dduuka, baya Katonda Allahu akbar, ng'awulira akonkona, alabika yooyo yazze. Naye bwe njivaamu waliwo gwensaaza, tewali
owayo obadde ogamba ki muzeeyo oyina ku kyenji assalamu alaikum yamutunuulira nga tamala esswala agivuddeko alowooza oli aleese sente tazifunye ate n'esswala agivuddemu edduniya bwetyo beesala abantu n'akhira naye kanooga nti kiki bannange mmwe mbalayirira tugenda mwenna bwe mbalaba wano muli bapya ate nze gwe muyite omupya ate nga mmwe bapya kuba wano bendabawo Haji Haruna gwe tumanyiganye naye mwenna bwe mbalaba wano muli bapya abamu naye nze gwe muyite omupya ate nga mmwe bapya waliwo abantu batambula dda tuulangako wano owole Katonda eddakiika aga oleete istighfaaru subhanallah astaghfirullah naye omuntu bw'ogaana okubireeta onoobireeta ddi ng'ofudde ng'okyalina akaseera akabyatula tuulako wano tetugenda wallahi gye mulaba tugenda gimala kumbalayirira abandi gimazeeko abo amataka bagatutte sente bazikuŋŋaanyiza naye bamuziika mu 6 7 olwaleero takyasobola kulya kilo ya muceere ne kilo y'ennyama naye ali bubi tuulangako wano oleete ku astaghfirullah naye Nuhu n'agamba abantu abo gw'olowooza Mungu alimba lwakuba obuzibu bwe tulina tetukakasa kale ebyo bigambo bya Katonda tunyumiza kubali amakulu noona anaazireeta Mungu ajja mumalira biri anaaleeta kuba bali baali tebasaala bali yabagamba kuleeta istighfaaru kyokka nga tebasaala ekyali kibakakatako kukkiriza nabbi na kuva ku masanamu khalas naye gwosaala osaala naye ne bagaleeta ku istighfaaru n'ogaa nti siina budde obudde onoobufuna mu ntaana tuneebakayo bbanga ki ebbanga lye tuneebaka mu ntaana waliwo eyali ayitibwa muzeeyi lw'embaawo oba akyaliwo Haji Haruna akyaliwo ate nno muŋŋambe ndi mupya Allah edduniya eno ebyokuyiga bingi eri omuntu alina amagezi badhawile uquli salim abalina amagezi oziisa abali wansi w'emyaka gyo oziisa abali waggulu w'emyaka gyo oziise be muli mu myaka egimu olagawa leeta ku istighfaaru tuulako wano leeta ku subhanallah ono bireeta ddi mu ntaana wali abeebase mu ntaana emyaka gy'olina nga gy'olina era be bakulabako balabira ne bagamba bazaala gundi ole baziika gundi tuulako wano oleete ku subhanallah ulize ku bigambo bya Mungu musiraamu obeeranga waawo n'ogamba nti Allah ow'ekitiibwa muwe essaawa mmeka olunaku ssaawa mmeka kyova olaba nti ogamba bali be mulaba bali singa baalina bino ebyaffe bandisuze mu masinzizo bali be mulaba bali apaakinga emmotoka ku kyaki essaawa 2 n'avaawo essaawa 9 naye nga talina ate n'amala n'awaayo ekirago ate nga tayinza kuva mu ntebe nga kabona ayogera olwaleero ajjako n'essimu n'ogikuba nga teriiko n'omugazi essimu nagiwenda kabona yabadde ayogera nga tetukyakwata masimu naye kuki naye kati ono ali ku bigambo abo be mulaba abo singa baalina ebyaffe Allah kale ebigambo byabwe balina ebigambo tebiriimu n'amakulu tebiriimu tebabirina ebigambo babeera awo nabaga
abange musirikirire tulabe ono kyatugamba bannange. Awo Yokaana bwe yali mu kkanisa ng'atudde ng'anyumya ne bakabona banne, ne wajja abakyala nga baali basimbye layini, n'alaba mu bakyala abo gwe yeegomba, naye abakyala baali mu bwangu. N'agamba kangumiikirize, bwe ndi mulaba ndimugamba kyenjagala, nammwe mbasaba mugumiikirize. Ebigambo byabwe. Naye gwe omuntu wa Nabbi Muhammad, Allah Mungu yatuwa Katonda okugamba idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u, mu kiseera bwe bagenda okwesambira nga bakona beesamba endiga, bazeesamba ddi? Wara'aw al'adhabu, nga bamaze okulaba ku muliro. Watakatta'at bihim al-asbab, ensonga ezaali zibagatta nga zimaze okutukawo. Waqala alladhina taba'u, endiga zigenda kugamba Allah, law anna lana karra, Allah tuweeyo akadde, fanatabarra'u minhum, naffe tubeesambe, kama tabarra'u minna, nga nawe batwesambye. Abantu abo twabawa ekitiibwa, twabawa ebitiibwa. Gwe ku myaka gy'oliko njagala ombule wali olabyeko faaza ng'ayingira mu katale okugula ekintu, gwe agenze kugula nnya mu battooke, bimusanga eri. Allah kadhalika yurihim Allahu amalahum khasaratin alayhi, nabwe kityo Allah agenda balaga okufaafaganibwa kw'emirimu gyabwe bakola emirimu abo. Wama hum bikharijina minan nar, tebagenda kuva mu muliro. Era bw'ogenda mu kayumba kaabwe akali mu Mariya afukamira n'asaba byayagala, bw'amala okusaba n'ateekawo bbaasa erimu emitwalo 10, n'atambula n'agenda. Ne munne najjo tayinza kutwala kya munne, naye ateekawo kikye. Naye bubokisi bumeka obuli mu muzikiti obuliko enjegere? Bumeka? Ye ne bakateekawo nga tekuliiko njegere, ayinza okulema okukasitula. Mutunuulire Allah, tulabye tulangako wano, tumusaba ebyengera n'emirembe ku Nabbi Muhammad eyatuleetera ekyengera ky'obusiraamu, ekyengera ekirungi, kyekyobugagga kye tulina ku mwaliro gw'ensi eno, era kye tugenda nakyo. Era ne boofa babuuza omusiraamu oyo obusiraamu bwe buli butya, nti abadde ayagala obusiraamu, abadde abukolerera siraamu. Era kyewanditudde nakyawo ne weenyumiikiriza nakyo eri Allah, gwani okubeera kino? Gwe nange wakisaba ani? Ani gwe wakisaba? Tunuulira ate akibeera nga ye yakuza Nabbi Muhammad, Abu Twalibi n'amugaadinga, naweza emyaka 12 amutwala ayiga okusuubula, alowooza byaliko. Bukhaira n'amulaba ng'ekisiikirize kimutambulirako, n'agamba alabika y'ono Nabbi ow'enkomerero gwe bagamba. N'amugamba ntegeseewo wano ekijjulo, mujje tulye ekijjulo kino. Omuvubuka eyali ayita n'amugamba, Bukhaira nga totera kutereka kijjulo, leero ate ki? N'agamba nnina kye nnoonya. Teri muntu asinga kumanya Nabbi Muhammad nga Bayahudi bamutegeera, bamumanyi bulungi nga bwe bamanyi abaana baabwe. Era bwe bamala okulya omusosolooti n'agamba Abu Talib, mpaako ku mwana ono n'amugamba n'agasiwala, n'amuzzaako wabbali, owaayi gwani? Nze Muhammad. Ono ye taatawo? Nti taata wange yafa, ate maama wo naye oviira wa? Nviira mu Hijaazi. Onzikiriza okubikkulako mu mugongo? N'abikkula, amaaso gaasookera ku mpera. N'amugamba ddayo. Najje wali Abu Talib, bimulagawa? Tugenda Shaami. Kukola ki? Kusuubula. N'omwana ono bw'omubuusa wano e Basra togenda kumuzza, bajja kumutta. Amagezi gembawo mukome wano muddeyo. Abu Talib yakoma Basra mu Iraq. Bagamba ne Maini teyagiyitamu olw'okutya. Paka lwe yatuusa Nabbi Muhammad teyaddayo mmutambuza. Era Nabbi okudda e Shaami ng'akuze, amaze n'okuwasa. Aweze emyaka 4 bamutuma Abu Twalibi waali
amugamba taata gamba la ilaha, kyagaana. Ekintu ekyo kyanyo Nabbi Muhammad yanyolwa nnyo ne paka lwe yeegayirira Allah amukendeereze ku kibonerezo. Yamutangira nnyo n'agamba abanga Abakuraishi, omwana eddiini gy'aba gyazze nayo nga temujagala gisoma musome ezammwe, naye simanyiiyo ddiini nga ntuufu nga nungi nga ddiini ya Muhammadi, n'ebigambo bye yayogera babiwanika ku Kaaba. Naye gwe okubeera kino tusaba Katonda abutukuumiremu ya Rabbi. Katonda ow'ekitiibwa agamba mu Qur'ani Suratu Dhariyat, innal muttaqiina fi jannatin wa uyun, abatya Katonda bayina ejjana ng'ekulukutirwamu emigga, mulimu ensulo. Abatya omutonzi, Allah ayagala nnyo abamutya, Allah omutonzi. Era bwe tutya Mungu ow'ekitiibwa, eno edduniya etufuukira kaserengeto. Kyova olaba Umar we yali agenda Baitul Maqdis, basahaba ba Sa'id bin Abi Waqqas bawamba omuzikiti ne bagamba abagundi Abayahudi babawe ekisumuzo ne bakigaanira, ne babagamba mugende muleete omukulembeze w'Obusiraamu. Ne bawandiika ebbaluwa bawandiikira Amirul Mu'miniina, tewange baganye okutuwa ekisumuluzo jangu gwoba okikwata okirisiivinge. Amirul Mu'miniina n'abiteekamu engatto n'avuga ensolo. Bw'avuga ensolo n'atuuka mu kitundu ekiyitibwa Jabiya, agenda okutunula ku kkanzu gy'ayambadde ng'eddugala. Kyava akuba ensolo wansi n'avaako n'abuuza omukulu w'ekitundu kinaaluwa, nti yaani, nti ye gundi mumundeetere. Ne bamuleeta, n'amugamba mbadde nkusaba ondeetere essuuka ngyesibe booze ekkanzu yange nnina olugendo lwe ŋŋendako. N'agenda n'aleeta essuuka, ne booza essuuka ne booza ekkanzu n'ekala n'ayambala, ne baziina ne basaala. Bwe bamaliriza okusaala n'ababuulira ebigambo bino, n'abagamba mbalaamira okutya Katonda. Bwe munaatya Katonda agenda kubamalira ebintu byammwe. N'abagamba mulongoose bye mukola eyo ng'abantu tebabalaba, Allah ajja balongooseza ebyo abantu bye balabako. N'abagamba bwe muneekubira ku mirimu gy'edduniya ne mukola emirimu gy'edduniya, Allah agenda balongooseza eby'edduniya nga mukoze emirimu gy'akhira. N'atambula n'agenda e Baitul Maqdis. Basimbye layini bamulindiridde, yabayitako nga tebamumanyi. Abange yali ayambadde atya. N'agenda n'aggula omuzikiti n'asomesa, ne bamaliriza. Bano balinda Amirul Mu'miniin, nawe bagamulinda ki? Amiru yazze dda temwamulabye. Yali afaanana atya? Wamu n'owekitiibwa Nabbi waffe Muhammad, bwe wabanga omwagala ng'atudde mu baswahaba nga tomumanyi, wabuuzanga mubuuze yaluwa, ne bagga wuuyo. Naye kati olwaliro oyinza okubuuza omukulembeze omwaka omuzirembe gwe tuliko n'abula. Ababeera mu essi abula. Abo nno baali bakulembeze. Umar bin Abdul Aziz kawalake kajja gyali ne kamugamba, taata nsaba kungulirayo olugoye lwa Yidi lwe nnaasaaliramu Yidi. Umar nga talina ssente. Umar n'anoonya akasente, mukulembeze w'Obusiraamu Amirul Mu'miniina n'agenda ku muntu amusasula omusaala twezala, n'amugamba ku ssente zange zompa mbadde njagala ompeeyo ku musaala omwezi gunaggwaako ogumaleyo. Twezala n'amugamba, Amirul Mu'miniina bw'otootuukeyo. Yafaayo tazifunye, n'agamba kawalake gumiikiriza ne tunaafuna ssente tunagguulira olugoye. Oyo Umar bin Abdul Aziz. Olwaleero tuli tutya? Olwaleero abakulembeze, era ye mukulembeze yatuula ku kituuti n'ayimirira n'abagamba, bannange mwateeka obuvunaanyizibwa mu nsingo zange, kirabika mbafuga temunjagala,
naye mbadde njagala mbaddiza obuyinza bwammwe mulonde omuntu gwe mwagala. Omuzikiti gwonna ne gugamba ikhtarnaka ya amira almu'minina, twakusiima wange gwe amiru minina omukulembeze w'obusiraamu, n'agenda mu maaso n'okufuga. Olwaleero okyamusangawa? Olwaleero era muba mwagala omujja abaganze siina gye ndaga, wavaawa? Olwaleero kati imaamu babeera bagenda omujja ku bukulembeze aleeta poliisi. Poliisi ye yakulonda? Poliisi ye yakulonda? Tuli bubi, tuli bubi. Inna almuttaqina fi jannatin wa uyun. Allah n'agamba akhidhina ma ataahum rabbuhum, bagenda kutwala ebyo Allah byali babawadde. Lwaki? Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, abantu abo baali balongoosa. Allah ayagala nnyo abalongoosa. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Temwonoona mu nsi oluvannyuma lw'okulongooka. Wad'uuhu, mubeere nga mumusaba, khawfan mu kutya, wa tama'an nga muwawankanira jjana. Inna rahmatallahi, mazima okusaasira kwa Allah, qaribun minal muhsinin, kuli kumpi nnyo n'abantu abalongoosa. Okusaasira kwa Allah, ebbanga lye tumala nga tulongoosa. Era kuno okutujunya abakulembeze kwe batujunya mazambi gaffe. Bwe tulongoosa bwe tuti, Allah ku bintu bibiri atukolerako kimu: omukulembeze okumugonza oba okumubajjirawo. N'ebino byonna bizze kozi yeffe abasiraamu. Gwateeka ekyenyi kyo wansi. Bwe tunaalongoosa, Katonda ayagala nnyo abalongoosa. Katonda tayonoona mpeera ya muntu alongoosa. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, abantu abo baalinga balongoosa. Naye okumanya Mungu yayagala nnyo abantu ba Nabbi Muhammad. Tunuulira bwe yagenda amenya abalongoosa, agenda amenya suratu Dhariyat, amenya kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, balinga bebaka akaseera katono nnyo. Wa bil askhari hum yastaghfirun, ne basituka ekiro mu ttumbi ne beegayirira Allah okubasonyiwa. Salatu layli, tulina ebizibu bingi naye tuli luddawa ku salatu layli. Saawa 9 ne gutuuka enkoko n'ekookolima negamba ayyuhal ghafilun, abantu abagayaavu, eyabatonda ali ku ggulu erisooka, anoonya gwagabira tabulaba, musituke mumusabe abawe. Nga twebase n'ekookolima emirundi egi. Bwe bagaana n'esirika neddamu ku ssaawa 11. Mwagaanye okusituka ku layiri, subuhi ekoze eki? Etuuse salatu layli. Nabbi waffe Muhammad yatugamba nti teri swala nnungi esinga bulungi mu maaso ga Allah ng'oggyeko salawatul fardhiya nga salatul layli. Salatul layli eyo nzibu, abantu beebasenga ozuukuka. Era wulira Nabbi Muhammad bw'omuntu bw'oba ozuukusa, Allah abuuza, n'abuuza malayika, ma hamala fulani, abange kiki ekisitudde gundi asituse nga ndaba ebitonde byebase, ne bizimugamba anta alamu minna, Allah gw'otusinga okumanya. N'azigamba ikhbiruni walau alam, muntegeeze. N'agamba gundi asituse, Muhammad asituse, Haruna asituse, ayina ebizibu bizinesi ziganye okutambula. N'agamba bwe ziba ziganye ngenda kuzitambuza. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, balinga bebaka akaseera katono. Wa bil askhari hum yastaghfirun, ne basuka ekiro mu ttumbi ne beegayirira Allah. Abantu bangi nnyo basanga nga badduka ku nguudo bawone endwadde. Naye ani yagamba? Ani yakugamba nti okudduka kuwonya endwadde?
singa kwakyali nga nabbi Muhammad yatuwa bano mwali basanze n'engoye ze baddukira mu kumakya ate badduka mu biseera bya swala omusanga ku makya asala adduka teyasadde n'omusanga ne ku asiri mbw adduka olwo nasanga eri ennamboolewa ne mbagamba mugenda kufa omukazi n'agawulira oli omusajja byatuwa mugenda kufa okudduka tekulina kikubayamba owekitiibwa nabbi waffe Muhammad uya yatula nabbi alaykum biqiyami llayli mbalamira okuyimirira ekiro fa innahu da'abu salihina qablakum yali mpisa yabo ababasooka wabalongofu olubereberye lwammwe wa qurbatun ila rabbikum ebasendeza okumpi eri Allah wa manhatu anil ithmi ebaziiza okwenda wa maturudatu ddai anil jasadi egoba n'endwadde mu mubiri ebyo bigambo bya nabbi Muhammad innahum kanu qabla dhalika muhsin kanu qalilan min al-layl bali nga bebakakasera kati salatu al-layl uyagala mwana tomuyina yimuka obwavu bukuluma yimuka nabbi Zakariya yasituka kiro ng'asaba mwana ng'abantu beebase ali mu mihrabi Baitul Maqdis kutawulira Mungu idh nada rabbahu nidaan khafiya mu kiseera we yakoola Allah olukoola olw'ekyama tayagala famire etegere nti asaba muki kuba yali akaddiye yali akaddiye idh nada rabbahu nidaan khafiya قال ربي إني وهن العظم من الرأس واستعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا أي الله قديه نومتغم زوكو لمسا أما قوم بتغشاري نماني سكو سباغا قدوا نوتانيا نكرا naye nkusaba omwana yarisuni wayarisa ali Yakubu nkusaba omwana anansikira asikire n'abantu ba Yakubu waj'alhu rabbi radiya omuteeke mu bantu bosiima uliya Mungu waka fanadatuhu almalaika yali ayimiridde ali mu Baitul Maqdis malaika n'emukoola jawfu llayli fanadahu almalaika malaika n'emukoola anna allaha yubashiruka biyahya Allah akusanyusiza n'omwana ayitibwa ani Yahya musaddiqan bikalima ng'akakasa ekitabo ng'akakasa ekigambo kya Isa wa sayyida ajja kubeera wa kitiibwa wa husura eyeekuuma eri abakyala wa nabiyyan min as-salihin ajja kubeera nabbi omubalongofu n'erinnya yali muwayimiridde ekirasaala ayimiridde ekirasaala jawfu llayli Allah akbar naye twebase oli enkoko bwemuleekaanira ekiragamba enkoko eyayitiridde tujja gulayo endala tujja kugisala tugirye ereekaana nnyo Allah salatu llayli ani ayagala endwadde ani atalina bizibu salatu llayli Ibn al-Qayyim al-Jawzi we yali ayogera n'aga nti bino ebintu bina bigoba obwavu buli ayagala okubeera nga ogaggawala kola bino ebintu bina Ibn al-Qayyim al-Jawzi agamba ekisookera ddala al-istighfaru leeta astaghfirullah fi kulli zamanin wa makani mu kiseera mu buli kifo astaghfirullah ovuga mmotoka astaghfirullah alazim alladhi istighfar leeta istighfar astaghfirullah ekyo nga kisanyusa Allah n'okyogera ate banne Mungu wakitiibwa bw'ogenda ku nabbi Hudu naye yagamba abantu be wa ya qawmi istaghfiru rabbakum abanga abantu b'ekibiina kyange mwegayire Allah thumma tubu ilayhi oluvanyuma mwenenye mudde gyali yursili sama alaykum midrara agenda kubatonyeseza enkuba ey'omuddiringanwa wayazidikum quwwatan ila quwwatikum kumaanyi ge mulina agenda kubongerako amaanyi amalala kubaana be mulina agenda kubongerako abaana abalala nga muleese eki ate balina amaanyi abantu ba nabbi Hudu bebo Katonda beyagoyo naga allati lam yukhlaq mithluha
fil bilad, abo Allah tagenda baddayo batonda mu nsi. Bayina amaanyi, baali bajeemu, bayina ennyumba bbiri, ennyumba ey'obudde obw'obutiki, ennyumba ey'ebbugumu. Bwe bwabeeranga obudde obunyogoga baddanga mwandaki, omusajja yawookoolanga n'awookoola n'engalo, n'ajjamu n'akolamu ebisenge mwe yeebaka ne famire ye, n'azimba ennyumba waggulu. Bwe gwabeeranga omusana ne bavaayo ne badda mu nnyumba waggulu. Oyo yamalanga emyaka 10 nga tatunudde ku mufu. Omala bbanga ki? Oba ntegeerekeka? Yamalanga emyaka 10 nga tatunudde ku mufu. Njagala otuulaawo oweze ennaku 3 nga tolaba gwe batwala kuziika ku luguudo awo. Bali yamalanga ennaku 10, bayina amaanyi. Omumanyi omu bwe yali abanyonyoka yaga nti abo be mulaba abo olwaleero aliwo ku mulembe guno, kaakaggo koolaba akwata ne yesimbaggiriza nako, oli ke kaggo kaati ke yakwatanga okwejja ennyama mu mannyo. Wakanu yanhituna aljibala, balinga bawookoola nsozi. Naye mumanyi bali babuuza ne Hudu, mani huwa ashaddu minna quwwa. Hudu bw'otulaba ani atusinga amaanyi? Gwe bw'oba otulabye n'amugamba bagambe yabatonda yabasinga amaki. Naye okumanya ayina amaanyi. Uya bwe yaga sakharaha alaihim 7 layali, yakunta kubo empewo ebiro 7 wa 8 ayami, n'ennaku 8 khusuma ezigoberegana. Omusajja empewo n'emujja mwandaki, n'emujja wano n'egenda n'emukuba egundi wano wafumba walagi wano weeyita akawookawo awo gundi ewandako, n'emujja wano n'emukuba emusita, n'emujja wansi n'emutwala waggulu ogenda okudda ng'omutwe tekuli. Era bwe yali amaliza yagamba fahal tara lahum min baqiya, wabo abaali beeyita ab'amaanyi walabawo yasigalawo. Istighfar zireete. Ne Nabbi Swalihi yagambanga abantu muleete istighfar. Naye gwe n'omala okusaala totuulako w'osaalidde, ebizibu ogamba nti bizibu, ebizibu onoobimalayo. N'agamba ekyokubiri as-sadaqa, yitiriza nnyo okusaddaaka. Nabbi waffe Muhammadi yaga nti omuntu asaddaaka tayavuwala. Ebigambo bya Nabbi, asaddaaka tayavuwala. Buli lw'osaddaaka, buli lw'ogaana okusaddaaka manya oyita gwavu. Nabbi Musa lumu Allah yamugamba nti omuddu oyo gw'olaba atambula naye abuzaayo omwaka gumu afe, era essaawa yonna ajja gye ndi. Nabbi Musa n'atunuulira omuddu naye nga yamanyi omwaka gwagenda okukola ki? Okufa. Bwe kyatuuka omwaka ne guggwako, n'akwata ogwokubiri ne guggwako, n'abuuza omutonzi, ya Rabbi, omuddu oli gwe wagamba okutta ate ng'atambula butambuzi. N'agamba omuddu oyo gw'olaba nali ngenda kumutta naye alina ebitonde byange byagasa, n'olwekyo bwe mujjawo ebitonde byange bifiirwa. Omuddu n'asigalawo. Ng'olowooza Katonda okuwangaza Firawuni emyaka 1000 nga talwadde musujja, tamize ku panado. Lwaki? Geeti yagiggulanga abantu ne balya emmere, ne bamala okulya n'abawa ssente ne bagenda. Katonda n'amuwa obulamu. Naye oyina ssente, mu muzikiti gw'olimu tebakubiramu mulanga, ogamba tuli bulungi. Oli bulungi ki? Olunaku ne luyita nga tosaddaase nako, nga togabye nako. Owekitiibwa Nabbi waffe Muhammad yagamba Mu'adh ibn Jabal namuga awala adullukum ala abwabil khairi, nkulagirire ku miryango gy'obulungi? N'agamba bala ya Rasulallah. N'amugamba as-sawmu junna, okusiibanga bimaana wiqayatun anil maasi, ekuziiza okwenda. Wassadaka tutfi'u al-khati'a, ne saddaaka ezikiza amazambi kama yutfi'u al-ma'u an-nari, nga bw'olaba amazzi bwe gazikiza omuki. Wa salatu ar-rajuli fi jawfi al-layli,
n'esswala y'omusajja zasadde mu ttumbi n'agamba tatajafa junubuhum anil madaji, osigala otya mu buliri. al istighfaru as-sadaqa kathratu salawatu nawafil, okuyitiriza esswala eza sunna baada sunna, okuyitiriza zisaala. Abaddu ba Allah balungi okuyitiriza okuzisaala sunna baada sunna, nosaala kabuliya nosaala baadiya. Abantu abasinga obungi tebabitwala nga kikulu. Abaddu ba Allah balungi tebabitwala nga kikulu, naye bagamba bintu bikulu. Abaddu ba Allah balungi n'agamba ekisembayo qiyamul layli, okuyimirira ekiro. Nakijogedde twagambye ekisooka kyabadde ki? Istighfaru. Ekyokubiri sadaka. Ekyokusatu kasratu salatu nawafil. Ekyokuna qiyamul layli. Ebintu bye yatugamba wayagala okuwona obwavu, yimirira ekiro, tegoba n'endwadde mu mubiri. Ebbanga lyomalanga oyimiridde ekiro. Katonda ategeeza bamuhsinina. Ebintu bya muhsinina tebiyita bya muzannyo. Kanu qalila min al-layli ma yahya, balinga bebaka ekiseera kitono. Wa bil askhari hum yastaghfiru, ne basituka ekiro mu ttumi ne begayira Allah. Shafi agamba bwe twawezanga emyaka 40 twagendanga eshami okusuubula, ne bwe gyaweranga 40 ebyobusuubuzi twabyeteekangako kitono nnyo, ebiseera ebisinga twabimalanga wano. N'agamba nti bwe bwatuukanga ekiro mu ttumbi tawa firashahum, bazinganga obuliri bwabwe, yastaghfiruna allaha ma madha, begayira Allah bye bamusobezanga bakyali bavubuka. Omumanyi omu n'agamba nti bwe twawezanga emyaka 45 eddunia twagyekubirangako kitono, ebiseera ebisinga twabimalanga wano nga tuleeta istighfaru, tuleeta tasbihi, okwebaza Allah okutukuumira ebiyungo byaffe. Kuba mulimu abazaalibwa n'amagulu 2 ng'alina kugulu kutya, waliwo abazaalibwa n'emikono 2 ng'alina mukono gutya, alina amaaso, alina eriiso limu. Twebaza Katonda. Olwaleero osanga omusajja omukulu nga ye tabirinako, tomubuulira ebyo. Ate kati omulembe Katonda agukyusiza. Olwaliro bashababu bebabeera mu mizikiti, babeera mu mizikiti. Kati abasajja bakutukyabala mu mizikiti, ate dda be baalinga babeeramu. Kati olwaliro bavubuka be bajjumbize. Waliwo omuzikiti awo gwe nabeerako ng'abazeeyi kye beekola ku bintu by'ekisiibo, ate abavubuka be babatangira. Banne bino ebintu bye mutwala bintu by'abasiibi, lwaki mubitwala? Omusajja yaliwo n'agamba nti bannange ensi ekyuse, bano abavubuka be bandibadde babba ebintu naye era abazeeyi be babibba. Kati ate Allahu akbar. Kanu qalilan min al-layli ma yahya wa bil askhari hum yastaghfirun. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrumi, n'emmaali zaabwe balinamu ekivunaano ekyo kye bamanyi eri abo ababa basabe n'eri abo abammibwa okuva eri Allah ow'ekitiibwa. N'amanyi olunaku olw'ejjuma nga luno siyinza kujja butasaddaaka. N'amanya nti emmaali yino etuuse kantoole mu zaka. Naye bameka batatoola? Mulowooza abantu singa baali batoola zaka obusiraamu bwandibadde butya? Mu Kampala waliwo haaji omu omwezi akuŋŋaanya mu mayumba ge miliyoni 300 mwaka. Okuŋŋaanya ssente ennyumba ze, akuŋŋaanya omwezi miliyoni 300. Bagenda omubala baseeka bamubala kawumbi. N'abagamba ssente nga nnyingi, n'abeerako ewa seeka gye yagenda. N'amugamba seeka, bali bambaze ssente nnyingi, mbadde mbagamba kampeeko ekitundu, endala nziguleko ettaka, endala nzimbeko omuzikiti. N'agamba bagambye z'oba otoola zaka tezimba muzikiti. Yavaayo nga talina maanyi. Omulala ne babubala miliyoni 7. N'agamba naye ezo ssente muzitwala wa? Yakwatako emitwalo 2 n'agawa seeka. Yajja n'aga ogira ogenda onywamu soda, ojja kudda tubale. Ne guno gwakataddanga.
wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, ne mu maali zaabwe bamanyimu ekivunaano ekimanyiddwa eri abo ababa basabye n'eri abammibwa okuva eri Allah ow'ekitiibwa. Bw'omanyanga ssente yo n'omanya ssente azimpa ya Allah. Obuzibu bwe tulina tumanyi nti ssente tuzifuna ku magezi gaffe, tuzifuna ku maanyi gaffe. Ssente gwe bameka abanafu nga be baliisa ab'amaanyi, bameka abanafu abakozesa ab'amaanyi. N'amugamba ensawo yange bagijja e Bulopa, genda ogindete wali ebijanjaalo. N'agiteeka ku kibegabega n'agikuba ku dduuka n'amuwa nnusu 10, naye nga tasobola kugisitula. Sente, sente. Abaswahaba ba Nabbi Muhammadi bonna Mungu bwe yawejjana baali basaale mu kugaba. Nojja n'osaala ejjuma sente ozirina olw'okuba tebagambye kugaba. Kale toweeredde eyo n'abantu be waziika ng'okaaba, maama ne taata waziika ng'okaaba, maama wamuziika okaaba, n'olwokutaano ne lutuuka. Bino mbibabuulira bye mukolera abafuna mwe bagenda bibakolera. Bw'oba omaze okusaala n'oboogerako waliwo abagenda okukwogerako. Bw'oba osuddeyo gwa naggamba nawe bagenda kusulayo gwa naggamba. Okimanyi nti waliyo abali wansi eyo nga baakamala mu ntaana emyaka 20 teri aboogerako. Bamulowoozaako ku mazambi ge yakola. N'agamba ojjukira gundi bwe yali agenda okwebaka ku kisolo, yali yaleeta eddaala abantu ne bajja n'adduka, yafa. Ebyo bye babajjukirako, ebyo babajjukirako. Bajja eyo abalala tebajjukirwa, ate abalala bajja eyo. Gwe okimanyi nti waliyo abakubwa emigga enkya n'eggulo, bazaala abaana batawaanya kyalo. Abange gundi wuuyazze muyingize engoye wadde embisi n'ebbaafu muziyingize. Ani azze bannange alazeewo agenze ku dduuka kugula sigala. Iyo omusajja tuzaalira omwana oyo banna byabbe Bugembe abitwala Iganga, ate babye Iganga abireeta Bugembe. N'agamba esati tojambalanga ng'ogenda Iganga. Ate wali abaleeyo beegolodde balinda Allah abajjeyo bayingire ejjana, baaleka abaana buli abalaba abasabira. Ate waliwo bye boogerako nga bafadda. Waayo oli luddawa? Ndi wano Kireka, jangu tusinkane wane wa Haji Nasibu ku muzikiti. Gwe boogerako yakola ki? Waayo oli luddawa? Ndi wano Kampala Road, jangu tusigale wane wa Haji Kasule wandegeya ku muzikiti. Bali batya? Bali batya? Sente ozirina Mungu azikuwadde, naye n'okugabako ogamba anedda. Ate njagala okukutegeeza buli lw'obeera n'ensimbi Mungu akuleetera omwetaavu n'ayita ku bantu n'ajja gy'oli naye ng'ozirina. Aga nina ekizibu ekiti, mbadde nsaba onnyambe. Omutonzi n'akutunuulira naye gwe olina ekizibu ky'olina kya miliyoni 3, n'agamba omuddu wange wuuyazze musumulule nange nkusumulule. Wuuyazze musumulule nange nkusumulule. N'omugamba sirinaawo munnange, olidde olulala. Imaani bwejja nega ani omuntu ono mummye ssente oba alazeewa? Ogenda omunoonya nga takyakola ki? Takyalabye. Musaddaakire ku bantu baffe ssente. Era olunaku lwejja bwe lutuuka wangayo ssente ogambe zino zange, zino za gundi, zino za taata, zino za gundi. Mungu agenda kukuleetera abantu. Ate buli lw'oboogerako ofuna abakwogerako. Bw'osirika nabo bagenda kusirika. Kama tudinu tudanu bwokola bw'osasula. Mungu bw'akusasula n'oyimirira ekiro n'osaala n'omaliriza n'oboogerako, Mungu alina bagenda okukuleetera. Bw'osirika alhamdulillah. Bw'obasaddaakira waliwo abagenda okukusaddaaka. Ate bw'osaddaaka gy'ali amanya Sowedia nsaddaakiddeyo, emikono giri eno takyasobola. Sowedia nsaddaakiddeyo, ali yamanya. N'omwogera Sowedia njogeddeko. Ekitiibwa Nabbi waffe Muhammadi yagamba gino emyoyo gyaffe gy'abakkiriza ginyumya nga bwe tunyumya.
okujjako egy'abakufaaru bo babonerezebwa tebalina biseera binyumya era omwoyo bwe gujjanga mupya badduka mangu ne bajja ne bagwaniriza owayitusanyisa okukulaba olese bali batya bali eyo balese batawaana na duniya bagamba kinti ate balina bajjabuzi bali awo bajirira ku nsi batawaana nansi balowooza tebagiveeku olese ani afuga ndese Museveni yafuga nange gwe naleka afuga malayika ne zibaga abaali mumulinde awummulemu agenda banyumiza mumulinde n'ababuuza nabagamba gundi aluwa tannatuuka ye yansooka okujja abamanyi bagamba omwoyo gwe gwakwatibwa abangibwa era baleeta ekyafaayo kino kuwa ekitiibwa nabbi waffe Muhammadi nabbi alina omuntu gwe baali bagenda okusaalira nga nabbi yali takusaalira muntu gwe babanja agamba mujje mukulemberemu musaalire muganda wammwe sahaba n'agamba ya Rasulallah ngenda zisasula onoosasula nti muterere tusaale ne basaalira ne bamaliriza ne baziika ne wayitawo akabanga nabbi amubuuza wasasula n'amugamba sinnaba ya Rasulallah nabbi yasirika lwe yasasula lwe yajja mu maaso ga nabbi Muhammadi n'amugamba ya Rasulallah nasasudde n'amugamba lwe wasasudde omwoyo gwa muganda we gwateereddwa gwateereddwa abaddu ba Allah balungi tukolere abafu baffe tubasabireko oboogereko osaddake ku saddaka ng'osaddaka ku lulwe oliise ku mmere nti ekijjulo kino kyemba kiyisiza nti baliisizza ku lwagundi nsaba Mungu amuwe empeera gy'ali yensonga lwaki mbayise emmere eno gye mulya naye n'obeerawo oyina ssente tozitoola nako tosaddaaka nako ssente ozirina bameka abali wansi abeebase bali eyo beebase Mungu abalaga ebintu byonna bagaye takyasobola emikono giri eno ng'okyalina chance ekwata mu nsawo wafi amwalihim ne mu maali zaabwe haqqu lisaa'ili wal bamanyimu ekivunaana eri abo ababasabye n'eri abammibwa yatubuulira enkomerero y'omusajja eyagaana okutoola zaka mu maali yali Ssaabakodo n'erinnya n'alireeta gwe omuntu wa nabbi Muhammadi n'osoma mu Qur'an ey'ekitiibwa erinnya lye Allah tayagala kuhasanguza muntu buli gwolaba gwe yasanguza yatuuka wala ba Firawuna ba Haman ba Qarun abo ba Abu Lahabi abo ate waliwo ataayogerako nga wano gwe yaba dharni waman khalaqtu wahida mundekere n'oyo gwe neetondera obwomu waja'altu lahu maalan mamduda nemmuwa ensimbi entoko wa banina shuhudu nemmuwa n'abaana oyo ayogera ku Waliid ibn Mughira wamahattu lahu tamhida nemmutegekera Katonda yayogera nemmutegekera olutegekera omumanyi yagamba nti olwalwe tubuuza omuntu gwe bategekedde taliiwo mu nsi muno kuba Waliid ibn Mughira yalina ssente bwajjanga olina obwetaavu ku ssente yasitukanga akime ssente ate nga nnyingi yazijjanga awo waatudde ezimu nga zirina mu nsawo naye oyo erinnya teyalireeta ye ono n'alireeta Mungu okwesanguza omuntu Mungu aba yatuuka wala ate abamanyi baga nti ate Allah baba yamwogerako mu kumutya aba yatuuka wala Katonda yayogera ku Lukumaani yali atya okwawula Katonda yayogera ku Zaidi mu basaba bannabbi bonna Allah yayogera ku muntu ogwo erinnya nali Zaid ibn Haritha gwe yayogera mu Qur'an mu bannabbi bonna basaba bannabbi Muhammad n'ayogera ku Lukumaani yali ayawula ata ku Allah kati bano Mungu be yeesanguza bano amanya erinnya n'alireeta gwali ali ku mulembe gwa nabbi Muhammad n'osoma erinnya n'otegeera nti yali Qarun ng'alina ssente ezitalina alina n'agaana okutoola zaka mu maali lumu nabbi Musa yasaba enkuba okutonnya Allah n'amugamba enkuba n'egaana n'amugamba kuŋŋaanya abaddu mugende mu lusenyi munsabe n'abakuŋŋaanya Abayisirayiri ne batandika okukaba basaba Allah enkuba n'egaana n'agamba ya Rabbi enkuba egaanye
n'agamba enkuba nali gitonyeseza naye mulimu omuddu mumwe omusajja omukulu aganye okwenenya agenda mu maaso nakunjooga. Musa n'adda mu Bayisirayiri n'abagamba bannange muffe mulimu omusajja omukulu tukwegayiridde weenenye enkuba etonye. Omusajja ne yeenenya Allah n'atonyesa enkuba. Musa n'agamba ya Rabbi mbadde nkusaba omumbuulire. N'amugamba omwagaza ki? Omuddu wange yeenenyeza. naye ono Allah yamuleeta naga inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarunu yali mu bantu ba Musa. Fabaga alaihim n'agaana okutoola zaka mu maali. Sente yazigaana okuzitoolamu ng'alowooza bamubba bubbi ng'owaleero bwaliwo. Naga wa atainahu min alkhunuz twamuwa ebyobugagga. Byabugagga ki musiraamu? Wonani alina ebyobugagga bya Qaruna? Katonda kyaba ayogeddeko y'origino. Wallahi nkulayirira okuva emashariki paka n'emagari Katonda takyalina gwayogera mu Qur'ani nti alina ssente. Bano baavu. Wa atainahu min alkhunuz twamuwa ebyobugagga okumanya Mungu wa kitiibwa alina amagezi. Allah ali waggulu waffe teyakubuulira muwendo gwa ssente Karunu z'alina, yakubuulira bikozesebwa. Alina amagezi oddemu ogambe n'agamba ma inna mafatihahu naye nno ebisumuluzo ebyali biggula amawanika ge latanuu bil usbati ulil quwwa byali bizitowerwa abasajja bannannyini maanyi. Olwali bannannyini maanyi weebali nga tebabisobola babisitula ebifuba ne bibamenyeka. Karunu n'abagamba mubiveeko ne batandika kubiteeka ku nsolo. Tobali agamba ensolo zaali nkaaga ezireeta ebisumuluzo bya Karunu okubijja bijja ku sitoowa. Abakozi ne batandika okubijja ku batandika okugula omuli zaabu omuli feeza. Nabuuza bannakampala ani ayina ebisumuluzo nga babireeta ku wirubalo oba nabaga kale nga babireeta mu bbuutu y'emmotoka. Yabula katulaba idh qala lahu qawm abantu ne bamugamba la tafra. Karunu leka kwewulira leka kwemanya. Inna Allaha la yuhibbu alfarihin. Allah tayagala bantu beemanya. Lwaki weemanya Karunu? Bw'ofunanga ssente n'oteemanya weebaze Katonda. Ssente nzibu. Ssente ekyusa mu ntunula, ekyusa mu ntambula, ekyusa mu ndabika, ekyusa mu ki mu nneeyisa njogera kindeke ki ssente. Kati waliwo ayinza okufuna ssente nga tasobola kwogera olowooza nti mulwadde. Oba waayo gwoni mulwadde nti alabika alina ssente kati. Ate lwabanga talina ne bamanya okumulaba asirise kati zirabika teziriimu. Ate nkubiriza omwoyo gwange n'ogwo weewala okumanya abakyala nti okumanya nti olina ssente oba mulimu bye bamanya. N'agamba taata gundi bw'ajja n'alya emmere n'agimala omanya nti talina. Bw'atalya manya nti alina. Kuba bw'aba azirina tata waana na kulya mmere. Era bw'aba akomyewo agenda yeebaka bwebasi. Abakyala abo Mungu abasaasire. Taata Kamaadi emmere tugitadde sigenda kulya bannange nnina ebizibu byalina bya ssente. Taata Kamaadi toonaabe agenda kumuyamba ajja anaabe. Agenda n'empale ye mu kiyigo okuteeka sabbuuni amujja mu mangu alabe waatadde empale tebagikwatamu. Ate okumanya obukodo bwagenda wala ne bwamala okunaaba agizingako bulungi. Bw'aba yeebaka tatera kusemba ku kisenge naye agenda kusembayo engeri gy'ataddeyo empale ye. Allah obukodo bubi nnyo. Obwonna bukodo toyagala kugaba. Ate bw'ofuna ssente ne bakutegeera ago waayo guuni ng'agize siraajo okugulu kulwadde nti alina ssente. Ssente ze zimukola bwe zityo. Allah waliwo nne yafuna ssente Mungu yamuwa ssente n'agula ebbokisi ya lwenzooli bino ebicupa ebinene. Abatuuze ne bamugamba ogenda kukola n'abagamba ngenda kwozesa mmotoka yange. N'omugaaga amazzi gatube tuganywe tugende tuleete n'agaago tegayinza kwoza mmotoka gajja kugiddugaza. Abatuuze ne bamutunuulira naye okumanya Mungu wa buyinza yayavuwala. Olwaleero n'olukumi asaba lusabe. Mutunuulire abantu. Mungu bw'akuwa ssente n'osigala ng'olina naye ng'abantu ekyo kyebaze.
tekifunwa. Sente nobeera nazo nomanya ekivunaano kyakyo, nomanya boyamba nobawa. Bano bemulaba bano abajja ne bakusabanga bakulaba oyina, abo babeera basindike Allah nga yabasindise bazze. Tolowooza nti beerese bayise ku maduuka bonna ne bajja ne basibirawo. Golowooza gali gye bayiseeko tebagalaba? Naayita ku bantu n'abayitako najja wooli. Wa fi amwalihim haqqun lisaa'ili wal mahrum. Ne mu maali zaabwe bamanyimu eri abo abammibwa, eri abo ababasabye, n'eri abo abammibwa, n'ebivunaano. N'amanya nti zaka etuuse, omwaka gutuuse kutoolamu. Ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa idh qala lahu qawmuhu la tafrah. Abantu ne bamugamba teweewulira. Inna Allaha la yuhibbu al-farah. Allah tayagala beewulira. Awo wembakubiriza ne bagamba twagale nnyo Nabbi Muhammadi. Allah bamukuba amayinja n'atava ku bantu, ne bamugoba gy'azaalwa n'asigala ku mulamwa. Allah n'amuyita n'atuuka mu State House ye ne boogeraganya naye n'omutonzi. N'atuuka ne Jibuliru waatatuukanga ne boogera naye. N'awulira eddoboozi ly'omutonzi, kaifa kauna sautu Rahman. Eddoboozi lya Mungu lyali litya? Eddoboozi lye. Ono Musa yali ku nsi, yali ava wa Shuaibu amusibiridde embuzi, amuwadde omukyala yazaalira na mu kkubo nga baddayo e Misiri, ng'empewo nnyingi ate eggulu libwatuka. N'alengera omuliro n'agamba kaŋŋende ku muliro guli, mubeere wano ndeetewo ekisiikiro banfune abantu, kuba obudde bwali bukutte, gye bava tebalabayo ne bagenda tebakola ki. Musa agenda okutuuka ali wasuubira omuliro nga waliwo maloboozi malala. Musa gwayogera naye tamulaba, naye n'amweyanjo n'amugamba Musa gwayogera innani ana Allah, gwayogera naye yaani? Musa yagamba ebiyungo byange byasumulukuka, buli kayungo konna we kali. Musa n'amanya ayogera na mutonzi. Obulamu bwe bwali butya, yali mu lusenyi. Oyo muleke, naye tunuulira Nabbi Muhammadi. Yatuuka ne Jibuliru waatatuukanga, ate tagenda kutuuka. Oyo omutwalo otya? Eyogera n'abantu betulowooza nti bafu, n'abasaaza n'eraaka bbiri mu Masjidi Aqsa, Baitul Maqdis, n'amala obbasaaza n'abasanga waggulu bamwaniriza marhaban bin nabiyyi salih. Tusanyusa okukulaba nnabbi omulongoofu, Katonda ng'akuwadde ekyengera gwe Muhammadi. Twali tetukumanyi naye nga tukuwulira buwulizi. Katonda ng'akuwadde ekyengera okukuleetako eno ng'oli mulamu, ng'akuwadde ekyengera Muhammadi. Naye n'atuuka mu State House y'omutonzi n'ayogera ne Allah. Allah fakaana qaaba qawsaini aw adna, yali kumpi naye nga boolaba omutego gw'akasaale boogeraganya, naye teyamukola ki? Teyamulaba. Era basaba bamubuuza ya Rasulallah hal ra'aita Allah, walabye ku Allah? N'abagamba la ra'aitu nuura, nalabye ekitangaala. Era ekikulu nnyo mujja n'ekyengera ky'omujja n'ekisinga kulaba kwani? Tusaba Allah twe tumulabe. Addu'a Allah balo nabbi n'aveeyo ne boogeraganya naye, n'amugamba nabbi yatuuka n'oganaga n'ayogera bigambo kino omutonzi, biki bye n'ayogera naye, ebigambo ne bimujjira by'anaayogera ne Allah. Yasooka gamba attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu. Allah n'agamba omuddu wange antenze, naye n'amuddamu n'amugamba assalaamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abamanyi babuuza nabbi yali atya ebyo Katonda bye yamugamba, kuba afuga emirembe yaani? Assalaamu alayka, emirembe gibeereko. Akyogera yagigaba, emirembe gye gyali gitya? Emirembe gye olowooza omuyitanga bana baga nti naleeta emirembe, bw'oba wagireeta gizzeeyo gye wagijja. Gwe tulaba oba omaze okusaala wano bw'ogamba Allahumma anta wa minka, oyagala ki?
Katonda yama assalamu alayka, emirembe gibeere ku gwe. Akimugamba yennyini mirembe, ne mu mannya g'amalungi alinamu erinnya assalaamu ow'emiki. Oba muntegeera? Amugamba yennyini mirembe. Era abamanyi kyova olaba nga babuuza baga kaifa kaana hayatu rasul, obulamu bwa nabbi bwali butya ng'ayogera n'omutonzi. Yali atya obulamu bwe. Oli n'aga nti kyali kyetaagisa omugamba nti siwulira. Kuba awuliza yani. Assalaamu alayka ayyuha nabbi, ekyo nno kitiibwa. Teyamuyita wange gwe Muhammadi, naye ayyuha nabiyyu. Bannange Allah yagala nabbi Muhammadi, ate naawa n'ebitonde okumwagala. Teyamuyitako Muhammadi, ate era yali alimanyi. Era bw'osoma ne Qur'an yonna talina weyogera Muhammadi nga linnya lyerere, wabula Muhammadun Rasulullah. Muhammadi mubaka wani. Bwe tulaba Abawarabu abajja ne babeera ku nnyumba y'emabega, ya Muhammadi, Allah n'anyiiga. Mumuyitanga kati k'oluggi, mumumanyi oyo. Inna alladhina yunaadunaka min wara'i al-hujurat. Muhammadi abo abakoola nga bali emabega w'ebisenge byo, aktharuhum la ya'qilu, abasinga obungi tebategeera, tebalina magezi, bakutiisa batya kuyita Muhammadi. Naye Allah ayyuha nabiyyu, owange gwe nabbi Muhammadi, wa rahmatullahi, n'okusaasira kwa Allah, wa barakatuhu, n'emikisa gye. Ebyo byonna byali ku nabbi Muhammadi. Emirembe, okusaasira, emikisa, kwogere kituleke ki? Entuuyo ze, enviiri ze, amalusu ge, omusaayi gwe, enjala ze, engoye ze, byonna byali, njogere kindeke ki? Byali bya mikisa byonna. Kati oyo gwe weepankirako oyo. Abaddu ba Allah balungi. Awo wenja okukoma. Sigenda kwongerako, ebirala tugenda kubyongerako olulala. Mungu bw'ali bayagadde, mundeke. Saagala kuvuga mmotoka kiro. Munsonyiwe baddu ba Allah balungi. Nange nvugeko ntuukeko emisana obudde nga bukyali eka. Naye mbeebaza okubeera kuwa ne mutuula kuwa ne muwuliza ebigambo bya Katonda. Nsaba Katonda atumalira ebizibu byaffe. Ebiseera bye tutudde wano, bye tumazeewo n'essaawa ze tumazeewo, tusaba Allah zitusasulemu bulungi. Ayi Allah, abaddu bano batudde balina ebizibu, ate ebizibu bya njawulo. Buli muntu alina bizibu bye, naye ate gw'omala ebizibu. Allah tusaba otumalire ebizibu byaffe. Ayi Allah, tukusaba otuwa obulamu bulungi, otukingiriza endwadde enkambwe.